Yokaana Essuula 7. Ebyo bwe byaggwa, Yesu n'atambula mu Ggaliraaya. Teyayagala kutambula mu Buyudaaya kubanga Abayudaaya baali basala amagezi okumutta. Embaga y'Abayudaaya ey'ensiisira yali eneetera okutuuka. Baganda ba Yesu ne bamugamba nti, "Va wano ogende e Buyudaaya, abayigirizwa bo nabo balabe ku ebyo by'okola, kubanga tewali akweka ekyo ky'akola. Bw'aba ng'ayagala amanyike mu lwatu, gwe nga bw'okola bino, leka ensi yonna ekumanye." Ne baganda be bennyini tebaamukkiriza. Awo Yesu n'abagamba nti, "Ekiseera ekyange tekinnatuuka, naye ekiseera ekyammwe bulijjo kibaawo. Mmwe ensi teyinza kubakyawa, naye nze enkyawa, kubanga ngitegeeza nti ebikolwa byekola bibi. Mmwe mwambuke ku mbaga, nze sinnatuusa kwambuka ku mbaga eyo, kubanga ekiseera kyange tekinnatuuka." Bwe yamala okubagamba ebyo, n'asigala mu Ggaliraaya. Baganda be bwe baamala okwambuka ku mbaga, naye n'ayambuka, si mu lwatu wabula mu kyama. Awo Abayudaaya ne bamunoonya ku mbaga nga beebuuza nti, "Ali ludda wa?" Ne wabaawo oluvuuvuumo lungi ku ye mu bantu. Abamu nga bagamba nti, "Mulungi." Abamu nga bagamba nti, "Nedda, akyamya abantu." Kyokka olw'okutya Abayudaaya ne wataba amwogerako mu lwatu. Awo mu makkati g'ekiseera eky'embaga, Yesu n'ayambuka mu ssinzizo n'ayigiriza. Abayudaaya ne beewuunya ne bagamba nti, "Ono amanya atya ebingi bwe bityo, so nga tayigangako?" Yesu n'abaddamu nti, "Byenjigiriza si byange, wabula by'oyo eyantuma. Buli ayagala okukola Katonda by'ayagala alitegeera obanga byenjigiriza biva wa Katonda obanga byange ku bwange. Ayogera ku bubwe anoonya kitiibwa kye, wabula anoonya ekitiibwa ky'oyo eyamutuma aba wa mazima era tabaamu bukuusa. Musa teyabawa amateeka, naye ku mmwe tewali akwata mateeka ago. Lwaki musala amagezi okunzita?" Ekibiina ky'abantu ne kiddamu nti, "Oliko omwoyo omubi, ani asala amagezi okukutta?" Yesu n'addamu nti, "Nakola ekikolwa kimu, mwenna ne mwewuunya. Kale Musa yabalagira okukomolebwa, newankubadde tekwatandikira ku Musa wabula ku bajjajjammwe. Ne ku lunaku lwa Sabbaato mukomola omuntu. Obanga omuntu akomolebwa ku Sabbaato, etteeka lya Musa lireme kumenyebwa, lwaki nze munsunguwalira olw'okuwonya omuntu ku Sabbaato n'aba mulamu ddala? Mulekenga kusala musango nga musinziira ku byakungulu, naye musalenga omusango nga mugoba ensonga." Awo abamu ku bantu ab'omu Yerusaalemi ne bagamba nti, "Ono si gwe banoonya okutta? Ate wuno ayogera mu lwatu, era tebaliiko kye bamugamba. Ab'obuyinza bandibanga bategeeredde ddala ng'ono ye Kristo." Naye ono tumanyi gy'ava, so nga Kristo bw'alijja tewali alimanya gy'ava. Awo Yesu n'akangula ku ddoboozi ng'ayigiriza mu ssinzizo n'agamba nti, "Nze mummanyi, era ne gye nva mumanyiiyo. So sajja ku bwange, wabula oyo eyantuma ddala gy'ali, kyokka mmwe temumumanyi. Nze mmumanyi, kubanga nava gy'ali era ye yantuma." Awo ne basala amagezi okumukwata, kyokka tewaali amukwatako, kubanga ekiseera kye kyali tekinnatuuka. Era bangi mu kibiina ky'abantu ne bamukkiriza, ne bagamba nti, Kristo bw'alijja alikola ebyewuunyo bingi okusinga ono by'akola. Abafalisaayo ne bawulira abantu nga boogera ku Yesu mu bwama. Awo bakabona abakulu n'Abafalisaayo ne batuma abaserikale okumukwata. Awo Yesu n'agamba nti, "Nja kumala nammwe ebbanga ttono, ndyoke ŋŋende eri oyo eyantuma. Mulinnoonya naye temulindaba, nga gye ndi mmwe temuyinza kutuukayo." Awo Abayudaaya ne bagambagana nti, "Ono ayagala kugenda wa gye tutalimulabira? Ayagala kugenda eri abo abaasaasanira mu Buyonaani, ayigiriza Abayonaani?" Ategeeza ki bw'agamba nti, "Mulinnoonya naye temulindaba," era nti, "Gye ndibeera temuyinza kutuukayo." Ku lunaku olw'embaga olusembayo era olusingira ddala obukulu, Yesu n'ayimirira n'ayogera n'eddoboozi ery'omwanguka n'agamba nti, "Buli alumwa ennyonta ajje gye ndi anywe.
akkiriza nze ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba, emigga gy'amazzi amalamu girifuluma mu mutima gwe. Ekyo Yesu yakyogera ku Mwoyo Mutuukirivu abamukkiriza gwe baali bagenda okufuna, kubanga Mwoyo oyo yali tannagabibwa, olw'okubanga Yesu yali tannaba kugulumizibwa. Abamu mu kibiina ky'abantu ekyo bwe baawulira ebigambo ebyo ne bagamba nti, ddala ono ye mulanzooli. Abalala ne bagamba nti, ono ye Kristo. Naye abalala ne bagamba nti, Kristo asibuka mu Ggaliraaya? Ekyawandiikibwa kigamba nti Kristo waakuva mu zzadde lya Dawudi era waakuzaalibwa mu Beetirehemu, ekibuga Dawudi mwe yali. Awo ekibiina ky'abantu ne kyawukanamu olwa Yesu. Abamu ku bo ne baagala kumukwata, kyokka ne wataba amukwatako. Abo abasirikale ne baddayo eri bakabona abakulu n'Abafalisaayo. Bo ne bababuuza nti, lwaki temumuleese? Abasirikale ne baddamu nti, tewali muntu yali ayogedde ng'oyo bw'ayogera. Abafalisaayo ne babaddamu nti, era nammwe abakyamiza mu bakulembeze wadde mu Bafalisaayo, ani yali amukkiriza ekibiina ky'abantu kino ekitamanyi mateeka era ekikolimiddwa? Nikodemo omu ku bo eddako eyagenda eri Yesu n'abagamba nti, amateeka gaffe gakkiriza okusalira omuntu omusango nga tebannaba kumuwozesa n'okutegeera ky'akoze? Ne bamuddamu nti, kazzi nawe wava Ggaliraaya, weetegereza ebyawandiikibwa, ojja kulaba nti Ggaliraaya tesibuka mulanzi. Buli muntu n'addayo ewuwe.